Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero waliwo omukyala wambuzizza ku ddagala eryo lye bayita kajjampuni. Wangambye nkubuulire enkozesa gye balikozesaamu ku nsonga y'okwefunza. Ekituufu kajjampuni mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza. Kusookera ddala bw'atyo bw'afaanana. Kajjampuni amera nnyo ku lubalaza, ayagala nnyo emabbali w'ekikomera, emabbali w'olubalaza wamu n'emabbali w'oluggya. Kajjampuni oyo ojja mufuna ne bunnimiro abeerayo bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna mwetegereze olabe nga bw'afaanana. Munnaffe wambuuzizza nti omukozesa otya mu nsonga y'okwefunza? N'ombuuza nti osobola omukozesa yekka, osobola omukozesa bulungi nnyo ku nsonga y'okwefunza, n'abeera nga ajja kufunza bulungi nnyo. Enkozesa gy'olina omukozesaamu yeeno. Omufuna bulungi, omufunako nga buwerako. Bw'omala teeka amazzi mu kantu oba kabaketi ng'amazzi matono nnyo. Teekamu kajjampuni oyo muyengere ddala nnyo. Bw'omala omuyenga musengejje. Kati otuzzi olwo tw'omaze okusengejja beera ng'otutawaaza ng'otuyingiza munda. Tawaaza otuzzi otwo tojje mu kajjampuni ng'omaze otusengejja bulungi. Beera ng'otutawaaza olunaku, tawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Naye ng'ekikulu kya byonna tawaaza otuzzi otwo ng'otuyingiza munda. Otuzzi otuba tusigalayo munda mu bukyala bwo bujja kuyamba okubeera nga bukufunza bulungi nnyo. Enkozesa eyo yesinga. Kajjampuni mukozese mu nkozesa eyo naddala ku nsonga eyo ey'okufunza. Ajja kuba akufunza. Beera ng'omukozesa bw'otyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.